Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Lwakuna leero lwakumeka? Leero lwamukaaga. Leero lwamukaaga. Kulwokuna tuzaayo mpapula. Lwemuzaayo empapula. Letutwale emikono. Emikono naye ng'ogirina? Tulina emikono emiliyoni 4 plus. Olina emikono emiliyoni 4? 40 million. Ate no naawe otutiisa. Uganda erimu abantu bameka? Miliyoni 5 gawezi. Kati fe ana gatuwadde ananga mu Uganda. Uganda abantu miliyoni 4 mw'emitwalo ezigwamu. Temukuba musajja kalo. Yawedde dda ate tutagamba kati miliyoni 4 wezituweeredde. Ne bannange omulungi atulaba ku channel yaffe yawunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tuli mu kanyomero tukyogereko ne president w'abantu w'omuntu wa wansi omugenzi Boogere Peter. Omugenzi Boogere Peterson. Yegwe omugenzi. Omugenzi byonna byebimu. Omuntu ekimwanguyira kyagera nakyo. What hearing it kyotambula nakyo. Boogere Peterson to support our president. Enamba ne tugibateerako. N'agamba omusajja agenda. Ku luno omusajja agenda. Ako sijja kwogerako. Anti tetugenda. N'ogamba president akabonero omwavu si waakufa. Akabonero kikere. Lwaki kikere? Kyekimanyi omuntu wa wansi era kankola abantu abatulaba okutuuka ku lwokuna buli muntu afuneyo ekikere. Abantu bagenda kujja n'ebikere. Mukuume ebikere bibeere mu firiji. Ekikigwe nga muzaayo empapula. Oba olaba ku kikere kikwate kati. Ekikere tokitya. Lwakuba kinnyogoga just. Gwe kikwate kiteeke mu firiji okikuume nga kiramu. Ku lwokuna essaawa 4 tusimbule tugende n'ebikere. Tusimbula wa? Tugenda simbulira mu Katanga, tulina abagenda osimbulira e Makindye. Kuba buli luguudo lugenda kuyingiza. Twagala ebikere bonna bagize ku lulo. Twagala ebikere bikaabe Uganda. Mugenda tukala ebikere bikaabe. Tubikwata Uganda yonna ogiwulire biri mu kuvuga. Kyokka nonadde muyise kuyomba nti bansitula batya. Nze saamanya nti ontutte kola bwakanyama. Nze namanya ontutte kola surprise. Okimanyi twali tukuzirika ku olwo. Don't forget them. Then you don't forget. Nyamba. Takuba mundo. Hey, tukwale. Echa nyamba wigi teyagwa. Neba naye abakazi bakusitudde mufo ky'okweraliikira okukuba ekigondi ku wigi tegwa. Naye kulikayo koolo. Allahumma swalli. Naye nga tunagenda maaso n'emboozi eno. Reactions z'abantu zibadde nnyingi. Naye kansoka Allahumma shifa wawe abalaba basiima. Banyivu mukko katone yensi tulaje mwansi tula tebagisiima. Era nange saagisiima yatusitula. Yakola bubi. Naye Mukama yatuyamba. N'atakunnyula. Obutanynyula kitegeeza ki? Wali ogenda kunnyuka ku olwo. Okunnyinyula ku mulimo. Si kunnyuka ku mulimo, okunnyula mu bulamu. Oyingire mu bw'abafu. Anti eyo egundi jambiya. Bw'aba akusitudde bw'ati. Webwe kubawo singa wakubawo n'osoosawo enkono wali onyuse. Naye kati ekyo bane abakazi twasirwala nga sikirowooza ekyo nali nywezezza wiigi. Tewalowooza ku kyakunnyuka. Nali nywezezza wiigi tegwa. Naye nteeka ntwala omukisa guno okusooka okwebaza webale kujja. Nalwana nageza. Webale kubeerawo. Ate webale kuba muvumu. Waguma. Naye nga njagala mawulire gali. Abatulaba bonna ge badde beebuuza. Empapula zo twazifunye oba Nakata akyagaanye. Yakkubirako n'akwatibwa ekisa. Empapula twazijjayo. Lwakuba nina mukwano gwange yampadde essimu eno. Kirabika ebifaananyi ebimu sibiina kamala okukebera wano. Napositingako ekifaananyi ekyo ku Facebook nga batuwadde. Nga Nakata atuyambe. Teyatuwa oyo.
oyo twamujjako engalo waliwo omukyala yatuwa amagezi nakuweerezako voice note ali USA twabikola ne tukolamu manyi ebintu bino fe abakola science natwala sciences kati science olina okukola science omulungi okutuusa wawoolaga naye empapula ezo ze twali tulwanirira tutyo batukuba ebiga ebyo byonna mulimu mpapula kinaki mulimu ebiwandiiko byange ng'omuntu kuba nawulira ate oyina wooli ng'ogamba blood test empapula z'okwekebeza ninamu ebiwandiiko nazo bazisaba nedda electoral commission eyagala bagiyita batya certificate era gwamanyi gwe yeesimbyewo baagala certificate senior 4 senior 6 eri confirmed mu UNEB kati nze nina okwongerako okutwalirako ebiwandiiko abantu bangi beekebeza siriimu ne batajjaayo bipapula byabwe naye nze ebipapula byonna mbirina nali mbitutte nabo babirabe nti pulezidenti mulamu kwenkana ki pulezidenti unamulonda anaawangala taawangaale kyekyantwaza buli kiwandiiko lisiiti zange za landiroodi ne lisiiti za wopangisa kati bo zibayambirawa balabe nti pulezidenti musasuzi talina bbanja ninamu lisiiti z'ebintu byenguze lisiiti z'essimu lisiiti za TV balabe nti pulezidenti si waakusondera nnyo mu bulamu azze yeeteeseteese abantu tazze nanjala nnyo wadde ninamu akayala naye si kangi TV ayina at least kyekitutwaza ebintu olina ziri ekkooti zo ne suuti ze eza lakizale buli kimu nina ebintu bingi bye nali ntutteko olwo n'eddaame lyange bantu balabe ekiraamu nga kigamba kitya kiraamu ekyo nali naamidde bannayuganda bwe nfiira wano badde mu ntebe bo bonna beetuuliremu beerondemu anaasobola nga buli muntu abeeramu kuba Uganda erina abantu si bangi nnyo buli muntu n'abeerabeeramu k'omwomu tukikolere mu ssaawa buli luvannyuma lwa ssaawa 2 nga Uganda ekyusa pulezidenti ssaawa 2 nga Uganda ekyusa pulezidenti tuba tetumaze emyaka 5 abali mu Uganda abantu 5,000,000 sikutegedde nti bwe nfiira wano nga mpangudde nenfa mu nnaku 2-3 buli munnayuganda atuuleko mu ntebe wa pulezidenti tebannagiteekamu mulala ekisanja kyo kimala kuggwako tebasobola londa pulezidenti nga afudde bwe nfa ku lunaku acting nga president ng'ofudde abeera gondi mu gavumenti yange vice president right kozi ene ba government yo katuge kati ku constitution yene ya Uganda nabwe jake ekisimu tuli mu bintu bya makulu wano tuli mu ggwanga nanti kikere ringtone ya kikere newe kiba kikere bintu kati bya ggwanga sawa zina aliko bwafa akwata mu ntebe abeera prime minister nabbanja yagikwata bwafa speaker n'agikwata speaker w'emulema ne bagiwa saabalamuzi kati mu gavumenti yange nze bwe naawangula nga bwe kiteekeddwa nti nze addako nenfa eddaami nalikola nga bannayuganda balina okwekulembera buli munnayuganda atuleko mu ntebe essaawa ezeezi okumala emyaka egi bana tibaweddeeyo saagaliza bantu bannange era ddala oyagaliza bonna abantu b'okuva mu Katanga si wokka Uganda yonna olwo Uganda ni batuuleko mu ntebe kwolwo buli omu afiiringeko ekyobwa pulezidenti alabe ku buzibu obukirimu bbiri emyaka 5 zirimu essaawa meka okumala essaawa 2 n'ovaawo n'omulala tolwawo vaawo mpaka we balirondera adde njala noonya nno wano kalisiiti ngokyanoonya kalisiiti kansooke nkoone ku tulina munnange awo omwami atuteekamu ssente bamuyita Hypex Studios ali banaye akwagala era bwe yalaba bambi ng'ofunye obuzibu n'agamba yi bambi ogenda mutumirako omwami oyo bamuyita Kibuuka Ibrahim Mugabi akwagala mutumidde nnyo Kibuuka mpozi naye yeddira lugero anti tonabiwulira Ssaabasajja yasiima emabegako awo n'ampa obukulu bw'ekika twatandika ekika ekipya mu Buganda bakiyita ekyabagero tutuuma amannya ag'olugero boogere
Samanya Tebuhabulwa Sejjusa Sejjusa Najjarambi kati Kibuuka nayinza okuba waffe Kibuuka oyo wammamba naye tukyayinza omusseeyo mwami Kibuuka nkutumiddeko weebale nnyo kunjagala sebo nange nkwagala kansabe Mukama akutuuseeko mu Uganda eyaffe empya tugenda mu Uganda eyaffe bw'ogamba Munnayuganda nti Uganda empya kitegeeza mwatunda eno eriwo mugenda guleeyo ki Uganda mukizze naye tugenda mu Uganda eyaffe eyaliwo neefa kati gye tugenda okuzza mwami Kibuuka nkutumidde kali sayidi mwami Kibuuka oyo Hypex Studios ziri awo ziri located Najjanankumbi awo ku Busaabala Road siwala era ng'asangibwa ku 0754192434 oba n'omusanga ku 0789343802 ali awo ku Hypex Studios. Ate muneewandiyambadde essuuti ye yalakizale n'ogenda n'okola photoshoot ebifaananyi wabimala dde ebigenda ku posta. Ekifaananyi kya ku posta tetugenda kikyusa tugenda teekako ekyo eky'omuntu wa wansi. Ekyomuntu wa wansi. Mwami Kibuuka atunda masuuti? Akuba aina studio Hypex Studios bakwata video bakuba n'ebifaananyi kati oyo nali mwetaaze nankwatira omukolo gwange mukolo ki ngandayira gwe mukolo oguddako omunene mu Uganda mwekwate bukyali eno gundi eraga nti naye ono gwe kifaananyi kadda gwe wali otintinga akaviiri tukoze bingi ya electoral commission certified by Catherine antimani akubuza tegwe Catherine sanne mbogere Peterson bine ebintu bya ddala okakasiza nti empapula twazikima gwe ate nno kyali muto okusinzira wano ku mwaka gwe wazaalibwa nafirizingamu just naye nga tuli badda wakozesaako omusana yani akatabo ka musana katya batuguliranga ekitabo ne bakisalamu wakati ate yali pick fair yali musana bali bakiyita musana nga kiriko enjuba twakikozesaako manyi pick fair budget pick fair waliwo musana budget n'oyo pick fair kati kano kamusana kalingako enjuba bweti twakakozesaako tebakusaliramuko ku kitabo jireka kulima ne bakisala wakati Junior jango omubuulire atenze mune brother wange era wali Junior ebintu bakabitandika obizjawo n'ebyali was it compulsory Junior batuwako ebitabo ne babisalamu naye tokiwulyango nti tebakisalanga mu piwani bakusaliramu ekitabo kimu ne bifuuka bibiri ate ekitabo kya musana wakiko kati olina okuba wakikozesaako kipya kivudde wano 26 musana buuza bali mu comment section yakikozesaako akutaaginga oba akujjukiza ajje mu kabokisiko akugamba nze nakikozesa ate ne bakisalamu musana eyo bagisalangamu maama waffe yagulanga ekitabo kimu n'atugiramu ebitabo 4 mu kimu nga kisalamu mu makkati n'ayongera n'akutulamu ekikigwe kisobola okumazaako ttamu omu gwabitwala biwere olwo bakutumye subject nnya agula kimu n'akutulamu ne muvaamu 4 katwali mu ebyo mweyembeera oba tewagiriimuko toli muntu wa wansi nedda nange nyina ebyange eby'omuntu wa wansi byempiseemu temunzijaamu tewali nyina nange ebyange kati nze Junior naye nkamubuulira ekyange wamma kye twalabako mwaliko nga mwebasa amazzi ne gayingira ne mugayoola ng'ennyumba eyingiza amazzi ffe tukulidde mu katanga ekinoso kyali kikulumyeko kati ate ne kikuyingira ne mukubawo bati oluyi Junior okimanyi ekyo ne mukiyira omunnyo kaakati ogenze ku kinoso naye nze nalyako nekkovu nali ekkovu mu nseenene eryo walyagala saalyagala ffe waffe mu katanga we twakulira kyali kisenyi ewandigiye awo ffe ze kyenkunyumiza kyebwayisa bamanyi awo ebwayise nabweru
kati olaba tubadde tomanyi nti oliwe bwayise mukwano kwata mbugalo ndi muntu wa wansi oli wa wansi ate bwayise kyali kiralamu wakyo nzijayo kati wogenda boti mukafunda kwate nabweru kati otuuka nabweru awo muki nabweru junior mukafunda wetalino manerenda asooka ndeke manerenda nkozi olina okwewola sente ayagala bano betuddiza 14,000 just yampole 10,000 ninamuwa 10 neegi ati anfiirako yakuwola 10,000 nampa 8 kitundu womusaba 10 yakuwa 8 kitundu busimanyiza akatabo simanyi biki munamuwa 12 kati ozaayo nyanya naye leero luganje tukyalinde kati oli awo bwayise mukafunda noweta ekyennabwe kati leka eri wabaite wamala okweza kati waliwo awo wayingire nga nnyo amazzi awo nema yakajja emenyewoko ebitundu ebisinga twalina awo ewaka waffe ng'enkuba lwetonye temusoma gwomanyi okuva mu katanda mu ddeeka ng'olinnya mu mazzi tewabitegedde mwali bagagga twalina neddeeka mwali muyina ddeeka naye nze maama wange yali mukazi munaku ne muzeyi baali banaku abasembayo okimanyi nga n'abantu abali mu kyalo batusinga okuba obulungi naffe tetwagenda na mu kyalo olw'embeera embi twakulira mu mbeera esinga okuba gye bayita solidarity ey'omuntu wa wansi nga tetulina kitanda mu embeera esinga obubi bagiyita solidarity anti oba asira mu luzungu amwasira mu luganda solidarity abamu bayongerako gumite oba mugumu oba neggume nze era n'onkuba engolo ku mutwe guno guvuganga gundi ngalabi bukaluba kati twakulira mu mbeera eyo ey'okuba nti mu nyumba temuli kitanda muzeeyi baali balinamu ekitanda naye nga balina tonsimbula kati otaa nti ate gwe wakulya wadde wali mu ghetto ne mwali bagaggamu kati waliwo yanyumiza ekitanda ekirala bakiyitaani anti kati komega kyebakomaganga bukomazi bakiyita komerera waliwo komerera oyo komerera ate yali waba baninamuko ekitegeeza naye yangamba mbu ye muntu wa wansi kati ekyaffe ekyataata kye yali ayina bali bakiyita tonsimbula tonsimbula nga kyakusima binnya ne muteeka enkondo mu kinnya nobanga azimba akatandaalo kano ak'ebintu okamanyi akatandaalo nkamanyi wajjajja kaaliyo Masaka kati kyekitanda ekyali kyabanyinimu nga basula ku katandaalo anti kibanga katandaalo enkula yaakyo kuba kiyita tonsimbula togenda kisimbulawo bw'oba osenguka osimba kirala otandika kirala nga bwe bakirina bokka mu nnyumba kati ate neyo komerera naye yagala okyefaananyiriza nti okikubira mu nnyumba komerera kati kyekyali mu nnyumba yamunyumiza yansuubiza okuntwala mu mulabi akyakirina alabika akirina kati nange nja mukyalira ndabe kukomerera nfe waffe mu kyalo twakizaayo kibeerewo ng'ekijjukizo waliwo abakisulako mu kyalo ewaffe kati twakuliramu eyo embeera nga ffe tusula ku ttaka wasulako ku lumbugu kati oli getoyo oti omuntu wa wansi tomanyi na muddo olumbugu olumanyi omuddo gwe bayita olumbugu kati fe omuddo gwe bayita olumbugu gwego ogwali gwa mugaso nnyo ewammwe naawe ogwali waawe wammwe kuba twagukimangako n'erwayise olumu nga tugenda mu lubigi bakuteereddeko akantu nnyo kukyala bano bamukoloka bannindeko kammaleko ka interview wano sebo kubiri kammaleko mukwano wano halo nyabo ngenda kuddira kati nga tugukima n'ebwayise ne mu lubigi nga nane ninganze president amasimu gali bize naye era tuganda nga kwata simu halo ndi ku interview mugamba ovuga kale gwe kati olwo olumbugu ffe lwe twakozesanga mu mifaliso nga gwe mufaliso tulusala ntusooka tusala olw'abakulu kuba bwe baali bakyusa luvannyuma lwa nnaku 7 luba lukooye kati nga ffe tulusala tuluteeka mu kutiya ekutiya ogimanyi akatali kaveera leka akadeeya ekutiya ey'emmwanyi
bali bazitundanga no kibayo changa nga bagamba ewonya amabwa yeyo nga bagitunda mu Owino nga tuzipakira osula ngobo mazo kola mazongo ngeri ibabweti nenga muno mulimu muddo nga kwetusula kati byonna twali twabigumira twali twaguma dda kati enkuba lwetonye anku kino kyonna kiba kifuuse ttabu kikola kitya kati egundi zakulumako bino ebivunye byayingiranga mu mubiri olw'okufuka babiyita bivunyu biki tobimanya ebyo manyi kinoso lekera kinoso waliwo n'ebivunye ebiyingira mu bino baleka bakiga nebikola amabwa kyaleetanga amabwa kati ffe twali nabyo nga bingi nga mufuka nnyo nze ate nali sifuka benali ninanye baali abafusi abalungi kati ate nga nawe tuliwona bwe bijja tebisosola nti ono afuka ono tafuka okumanya omuntu wa wansi alaba ennaku twatukako akaseera ne tugamba kati twekoze upgrading tuli mu kuva ku kutiya tuzze ku bugoye bw'omufaliso twabujjanga bakolyanga emifaliso ebwayise ojjukirawo bayitawo oba onatotuka ku growers kozi waliwo ani kugundi nga wakatandika olw'ekawempe waliwo ekirala ekyaliwo jakana kati ono alikomawo eno mu industry eriyaawa abasajja ne batujuna ne batuwa obugoye bw'emifaliso kati taata lumu akomawo asanga abakulu tuli kagoye k'omufaliso yakyali ku kutiya embooko yavuga twagala wamba anti kati awo oba okuze kitegeeza yagala wamba makage otambula ogende kati ffe waffe twakulira twali tetulina toyireti owamwe zaaliyo twazirina ffe waffe terina kati nga mugendawo kati twafuna ya public service tuli wali ogateeka mu kaveera n'otambula nagwo mpaka wonaafuna wooteeka jukira olina otambuza agago olina otambuza ag'omukulu ate tagasangawo embeera eyo gitegedde kati nga bakusanga otambula mu buveera balowooza ova kugula byenda gw'olina ky'otwala kiralamu kuba wabaawo akakumbi kaali kayamba naye amazzi gaali gayitiridde ngekitutaasa olina okusooka otwalaga abakulu obuveera kyali kyamakulu twabunoonyanga nnyo twakeeranga mu Owino eyo bunoonya bwe basudde kati n'omanya nti eno package ntwala yange eno ya muzeeyi olina sooka y'abakulu ogikubye ttuwa ofune oba ogisudde mu makerere oba wa naye kati njawulo ki enjawulo saa zino ngamba tekirina njawulo oba osooseewo mukulu oba muto anti kati oli lumu baŋŋamba ogatwala ag'abakulu neneerabira neesookaaga muzeeyi yali alina omugenyi avudde mu kyalo mugenyi awaga akaveera ako kali mu ki nga kayitiridde kali bwe kati nga kabindabinda olwo yali ayiseemu embiro anti ffe wakyala nga bakubuulira amazima omutima amazima ge gali bassa mu biseera oba tosobola kusiba mutima wakulemye kuba wali olina ovaayo ng'ogenda mu ddwaliro emulago nze toyireti ezaali okumpi oba mu makerere okuva wansi mu Katanga naye sebe okutambula osalemu ekkubo oyambuke mulago obuuyo mpaka olodi mulago oba tosibye mutima weekanga weeyiseemu kati ffe twali mu mbeera eyo si nnaku Katonda yalina kyeyali atulaga nagezesebwa abaafa abaasigalawo bwetuli wali oliddeko Sanganga fire bongole Lutaaya fire si kyennyanja ekyo kyennyanja nkimanyi kibayita fire okimanyi nkiwulira sikeletoni y'ekyennyanja kyetuyinza okukozesa naye abantu bangi baali babiriddeko sikeletoni y'ekyennyanja amagumba ffe twali amagumba ago ku Krisimansi etali emu nga taata abigula siringi ebyo najja ne mukiwamu amazzi ne mulyoka muwunya empuuta kyokka nga muwunya amagumba nga abantu balowooza mwali wanuunye bunuunyi bigumbagumba
N'ekyo kaakawowo kovaako maama maama mwawomeddwa ebifi. Kati twalimu eyo embeera nga Christmas nzibu nnyo. Naye era nga tugirinda. Kuba ekyaliwo awo ekyali ekirungi ekyali kitutaasa yali paaka enkadde. Paaka enkadde ogimanyi? Mu kibuga wano e Kampala. Twalondangamu ssente. Bakuzuukusa ssaawa 9 ez'ekiro. Genda mu paaka olonde ssente zange. Ani n'abazuukusa? Abakadde waka. Muzeeyi ne taata. Mugende mulonde ssente. Mu paaka e Kampala. Mu paaka twalondangamu ssente. Kati ababa basudde ssente. Ababa basudde. Era olwogendamu n'otambulira obwe n'otafuna. Olutuuke waka kibooko. Lwa ssente zange ziri luddawo. Naye maama akutuma amanyi eri shuwa. Ogenda funa ssente. Kumbe naawe otuuseyo mu paaka teri. Tewalonda ku ssente za mu paaka. Mwaliko yaddeko. Nze sina mukisa kulonda by the way. Anyway, simanyi oba nalinozeeko ssente. Embeera nyiga nnyo bazadde baffe ne balemererwa. Ne basuulawo obuvunaanyizibwa ne badduka. Nga muli bameka? Muzeeyi yasooka okudduka. Batuli abaana 8. Bazaala abaana 8 mu Katanga. Mu Katanga nkozi kali wandegeya n'omala nodda mu Katanga era gwe yakangamba. Kati ffe twetooloddwa waggulu eno waliyo public service. Side eno waliyo Makerere University. Side eno tulinayo Mulago Hospital. Kati ate side eno tulinayo Kakande. Kati tuli awo wakati. Bw'oyita ku kkubo tosobola manya nti eno wansi waliyo abantu. Ojja kujja kuba twagala kufunayo kampeyini kufunira abantu toilet ey'obwereere. Erimu ya ssente. Ate waliyo omwana omuto asasula, omukadde asasula. Kyova kati ate obukyafu bwakomyewo. Enkola y'akaveera yazzeemu bupya. Bakakasuka. Akaveera k'ogambye. Kakomyewo. Olw'embeera abantu balina ssente. Mutalina bibiri bya ttooyi. Okyazizza omugenyi. Anoonya ate zaakulya. Onoonya zaakulya, onoonya za lenti. So kati embeera eyo yekyaliwo twagala funayo olunaku tutegeke emisinde tusonde ssente za toilet. Tuzimbe toilet tugikozese bagiyita digester kigambo ekyo. By digesters. Etali yakunoona. Tugiteekewo free of charge. Wanoonyereza dda ssente mmeka? Sinabakola bulungi research naye nanoonyereza kye tusobola okukozesa. Kye tusobola okuteekawo tuyambeko. Kuba gwe okimanyi kye bayitamu. Nkimanyi tukikuliddemu. Nalaba ne luli otadde ku setasiyo nti oyina charity mu Katanga eyo. Nejjo twabadde ne webale kujjukira gy'ova. Kisobola kwerabira. Omanyi lwaki Hope ffe tukuliddemu eyo embeera gye ggambye naye yalimu ebintu bya mirundi 2. Twali tuyina ababbi nga Katanga wa ababbi. Buli abba mu town ababba wa abamenya amayumba ba mu Katanga. Nga n'abantu babatta ne babatusuulira omwo. Kati eyo embeera gye twakuliramu ey'okugezesebwa ennyo abamu tetwayiga bubbi. Twali tuyize okunywa ku ttaaba tumubuukako nga talina future. Kati twagala ozimbawo ekifaananyi kyaffe naffe ekipya. Batusomeko abaliddawo nti ku mulembe gw'abano baaliwo waliwo ebyakyuka. Nga bwe tuli mu kulwanyisa obubbi, bwe tuli mu kulwanyisa obwamalaaya. Mu Katanga temukyali bamalaaya. Naye nga baabutandika abamu basisita baffe. Ne bamaama baffe abamu. Nze nasenga wange yabutandika. Yasooka okukola akatale ewandegeya. Kuba nange ogwo omulimu nagukolako ogwa bwamalaaya. Nagukola. Batya. Netunda ku street e Kampala. N'oyimirira? Ng'oyambadde ki? Oyambala bulungi n'oyimirira awo kubo naawe n'ogaa. Ng'oli musajja? Ate gwe n'oweyitira abakyala bakugule? Anti bakugule. Ewaka waliwo yes. Nze kati lumu maama yalwala nga kye nnina okukola kyekyo. Ne mbuuza mukwano gwange bamuyita Chris. Chris yagenda Canada yatwerabira. Yagaggawala nnyo. Yava mu Katanga n'agenda. Omuzungu yamujja ku street awo. Okakasa? Yamugula. Okakasa? Bwe yamugula ne bakwatagana bulungi ne bafuna omukwano. N'agenda e Canada n'akyusa obulamu. Naye yatwerabira yatusuulawo. Ne w'omuteerako message. Ali bulungi.
ali bulungi ebifaananyi abipostinga ewaabwe yasitula famiry ye n'agijja mu Katanga n'agitwala eri mu kyalo maama we n'amugulira egundi wano Katende ennyumba ennungi eyimiridde maama avuga emmotoka ennungi kyogamba kati oli gyali ali bubi omuzungu yali mukyala abazungu bajjangayo mu Katanga anti twali tuliraanye university kati ate twali tetwetundire eno mu Katanga tujje newandegeya nze bati simanyi abasajja beetu lwakuba kati baavaawo abakitandika singa babivaamu naffe twakidduka nga tekirina nnyo makulu yali mbeera olaba katale kewandegeya abakazi baba batudde nga n'abasajja nga naffe weetuli wali anti okoze otya nze maama yalwala n'abeera e Mulago ewaffe teri mugagga endowooza nze aliyo nze mugagga nze gwe batunuulidde ekika kyonna kati kindoga okufa obufi abansiranya bansiranya nsigala awo naye nga nze Katonda ndowooza gwajjukidde nti maama walwala n'abeera e Mulago nga yeetaaga ssente neŋŋamba kulisa olinamu sooka onnyambe munfunireyo omutwalo tusooke tugulire maama eddagala naŋŋamba jja tugende tukole ssente antwala katale awo tutandika omulimu ogwo kati bibaako teyaga nti yambala bw'otyo naŋŋamba kunyuma bunyumi kwekaza olina kuba mukalukalu kunywa walagi n'ovaako nze ate walagi nali simunywa neŋŋamba kama mbaya ni mbaya kangukole era kwolwo nofunawo abantu nga 3 lwakuba baali balayisi 34 abakazi ne bajja bangula 30 kunya ate abaali batugula lumu bammere awo abakyala b'emmere okuleka lumu omusumaali yangulako 1.5 yali anzise oyo wogumu ekitundu yangula saawa zaali 9 gwa kiro nabonaabonera ekyo nenejjusa nenga singa salajja mu guno omulimu yampisa bubi era yangoba mu mulimu ogwo era nkubiriza abavubuka bakyaguli muguveemu nemwebali nina mukwano gwa mwita Tony Mazima awogedde amannya gombi kuba agwagala nnyo ati ludda wagukolerawo ate nokolera ku sipiika awo bagenda ne batuula ayimirirawo nga ali smart nnyo yebakawo akalungi yeekolako nabeera ku kkubo n'alipima naye nga street si nnungi bingi byosinkana bingi byoyitamu abamu baba n'ebizibu byabwe ng'ayagala akumalireko ekizibu kye olumu baabaze kweyambuliramu kati ogwo nagukola saagukola musanyu nagukola kutaasa bulamu bwa mukadde kati mukama aze atuyisa mu mbeera bwetyo kati maama ne taata maama wo ne taata wo beefunira mu Katanga nefuuka kapo ng'abantu abakulidde mu Katanga kati nga gwe bwe waliyo kati simanyi oba buli omu yajjawa munne kuba kuliko ow'e Masaka kuliko ow'ewa simanyi beefubutula ate oyina abeeno ku lw'ekayunga anti kati be babadde ekayunga oyina ab'ekayunga be badde ekayunga be baba bali ebugerere ojjukira twayitako eyo beebo embeera wayekaluba ne baddeyo mu kyalo wadde ne mu kyalo si walungi kiri awo naye wasingako wano beetaaya waliyo space balina balimirako eyo buli kimu eyo waliko weesuubirayo ku miti walungi twatetenkanya abamu ne tugatta tubagaka tubateerewo akatonotono wadde bakyali mu mbeera ejja kuggwa kasita batoba naffe ne tukula kati ovuddeyo mu kwetunda okiganye ekyo gambye siri ekkubo kati namukwano gwange era oyo Tone ngamba Peterson kwetunda okutidde naye kubaddemu ssente kati dda mu kusuubula de Dubai sente ate onoonya ne mugamba kati nve wano siyina yadde 10 ebintu byogende Dubai waliwo kampuni yali ezze tugirekere tujogera linnya yali etwala abantu ngi batwalya miliyoni emu kitundu naye nga miliyoni emu ekitundu anko miliyoni emu kitundu eya 210 ze katugambe ze miliyoni 15 kyekikumi miliyoni emu kitundu yali ekaluba ya 210
nangamba tudde Dubai nangaze nina abasuubuzi bemmanye Dubai abagenda okuyamba ofune sente emugalo bantu walemu ngamanyi ngenda Dubai kusuubula kumbe bano bagamba kubba okubba amasimu mu jaamu nti obeera Dubai wano Uganda nti omubbi abba essimu kuba babayita kubba leediyo oli akutuma leediyo mu jaamu oba ogenze kusuubula obanga agenze Dubai osuubule tukali nali omusajja lyangamba nti enkya tugenda obudde tebwakya lindako akamu ekitundu kituufu bakakusaba ate nagenda ebyo byonna saabigenda muno ekigambo yakibuzaabuza nangamba buli kimu nze ngenda kikuteeramu ogenda Dubai buli kimu baize nali manyi passport yegenda e Bulaaya yokka nga manyi teriiko tiketi ebyo byonna nga tetubimanyi nanga ngenda kuteekamu buli kimu ogende Dubai osuubule buli leediyo gy'osuubula e Dubai ogifunako nanga nga tugenda ku Sande nze nali manyi obugagga buzze nali ndoba Sande njagala muyigire mu mboozi eno eri serious omuntu omanyi waaba yevuma waali tugeze abaana abo abato afunye chance esoma nti muneegendayo ku ssomero osome njagala bawulire life omuntu gy'ayitamu okwetakulira n'alwana ababe nti wendi. I want you people to see how people struggle to live. Nga just ne toy omuntu neegomba toy gyoyingiramu ositameko ewantu ewali decent omuntu neyegombako weyeebikka bwati bukye omufaliso ogwo gw'oyina akamere k'ofunye k'oli akagoye k'oteeka ku mubiri akazigo bakakugulidde okeesiiga. Tuwulirize munnaye President Peterson atuwadde omukisa okusheeringako naffe ate gw'osinze amanyi tetulina we tunyumiza mboozi yaffe teri batuwa chance. Nze njagala nnyo abantu okuwulira ebintu nga bino njagala babiwulire bakwetegereze omanyi lwaki nkuleese nagezezaako ku forwardingira ezimu ku voice note ng'abamu bamanyi oli mu kusaaga nange bwentyo bwenkuyise negamba naye abamu bamanyi nzize kuta kalulu kwonoona kalulu simanyi oli project tali project ya muntu yenna ndi project ya muntu wa wansi era nekyagamba nti muntu wa wansi kati ababuulira lwaki ye agamba nti muntu wa wansi bwe tuba tulina wano obudde ng'obumpadde mbukuwadde ngenda kubuulya mbadde mbulamu buno bwonna obw'emirundi esatu obulabyeko obw'omu lubuto mbumanyi buno obw'oku nsi mbumanyi n'obw'abafu obw'okufa nabwo mbumanyi tuli ku buliwa right now tukyali ku bwansi tugenda ate tulina n'obutabumalayo kuba bungi obwensi naye tujjemu ebyo ebiri main byolaba nga naffe biyamba abantu baffe kati naye ngaawo wennyini katono mbajjukiza nti aba Bunga Comfy Homes bali listed on Airbnb. Bunga Comfy Homes batukoledde apartments ez'omulembe abaagala okuwummulako mukwano parking emigugujo Kesio ogenda owummuleko ku Bunga Comfy Homes nammwe abakomawo mu ggwanga nga wandyagadde okujja e Uganda obeere ng'owummulirako ewantu ewali security ewali internet ng'ate wayonjo nnyo ddala ate nga access to town, access to Ntebe, access to everywhere wanguwa. Obasanga ku 0772 976 obana basanga ku 0701 260881 obana basanga ku +1 6175 952751. Bwenti ate mbajjukiza aba Hypex Studios kula ebifaananyi ebirungi ne videography beekwate bali awo Busaabala Road najja nankumbi ne Cobbins Hotel. Tuli ku bulamu obwensi bannange tuyige tusome mukwano gwange oyo Tone kuba twali twetwalanga baluganda nga tukuliddemu Tone mulala ne Chris mulala okay. Chris yali Bulaaya Chris yali akutwala Dubai Tone atono bamuyita Tone mazima okay. Tone gongambye ali ku Ekotolio akyali mulimo ogwo akyayiriba agufunamu yagamba agufunamu ye bwawulira naye nze ndaba tekyankolera ddala n'omulundi n'ogumu kuba nalamu bizibu kati ansuubiza okuntwala e Dubai agamba ku Sande lw'ogenda e Dubai wetegeka obudde oza bwaki wasiibula
ozo budde bwacha batya towebaka sebaka wali oliddeko ekintu tekuleka nga muzzemu n'akagambo ak'ennyonyi sande yatuuka gomanyi from Katanga tunyonyi gayina nnona nantwala nandeeta emakindi eno waaliwo dancers yali ekyaliwo ogimanyi dancers yali ekyaliwo muvudde Katanga tutambudde ebigere yaŋŋamba tusooke tugende olaba omugagga tuuke omugagga olina emyaka emeka myaka sinza sijjukira nnyo myaka naye sijjukira bulamu oba olengedde nina ebizibu ebituyitako ebiyitirivu gifuumuuka nze siko baside naakagikola lumu bulamu era simanyi na bulungi bwayo yaginkolera yalina mukwano gwange Asharafu ne Beatrice kati tutuuka ku dancers ayita omusajja yali mukulu nga mugaba promota yo anti omusajja muleesi muliiriddemu buli kimu omusajja ngamba bakubuulidde nti ye kyonna kyonna nti ye naŋŋamba kirungi nkyatandika okukola ne mugamba ate wano omusajja ngambye tugenda Dubai ali wano nanga nedda kati kankubuulira mazima ogendagenda kunoonya rediyo mujjaamu mujjaamu mubaamu rediyo amasimu g'abantu ze rediyo bajjeni awo taki zaali zitandiise okujja naa kati ogendagenda mu jjaamu bala jjaamu buli simu gy'oleeta nkugula kimanyi nti baŋŋamba n'abayimbi batwala abantu mu bivvulu ye aba ku stage ng'ayimba abamu si bonna ng'ayina baatadde eno mbu bali mu kubba ssimu ekyo nange nakiwulirako abamu si bonna mbu naye waliyo ababikola mulimu nti ye waba agenda ku stage ayita mu audience eŋŋumi naye wakiwulira eŋŋumi ne beefuula nti babasindika temukwatako rediyo zigendera mulimu abakola mu rediyo omwo nagezaako naye okubba si kwangu nga mukikolera ku street ki nze nali nkolera nnyo wentegeera ewandegeera wasigala eri waka nayagala okubba essimu naye omutima ne mwana ofaaki lwaki togenda noweesiba nnyo ku National Theatre kati buli ssimu gy'obba nga bakuwa mmeka akuwayo ekyebiri buli ssimu essimu zaffe bazitwalirako ezo z'ebiseera ebyo nakati essimu bagigula layisi oli anziba iPhone 16 Pro Max atwala 16 ewa promota n'amuwa emitwalo 3 jjukira eziba zimanyi teziyiika agenda gitunda mu speya n'atwala bino ebyaffe bitekino ne bamuwa 5 kuba eyiika ate etundika bino ebisimu abyandwedi bisinga iPhone beyi ku mubbi abbira mujjamu aguza promota yaliwa kati omubbi abba nadde wa promota oyo promota ate yatwala e Kampala yatunda manyi okubba bw'oba toyina llo tukola awo sabbawo kwolwo ne bantwala nenkyusaamu neŋŋamba wano bammanyi ngenda swaza abantu benvaamu awo ate abamu abatumanyi tujjako eno mu nsi ya Katemba ne tuzinazinako amazina nali natandika dda nze natandika 98 byebintu natandikira wa Rogers Mugisha mu Shadow Angels twakubaawo wonna kati nenkyusa neŋa promota ebyaddala ewandegeera Kiganda naŋŋamba kati inafuna street neŋŋenda ekasangati jaamu akwata nnyo mu kakuba kakasalamu nakadda bulamu kadda kira kati awo nabbawo essimu emu bwetera kwenakoma bwe nziba essimu bangoba ekyafaana ekiri mu bubbi obwo naye kati Katonda alina bye yantaasa nadduka neŋŋamba kambuuke ngwe mu kikomera nga mmanyi ngenda buuka ngwe mu kikomera kya Besigye n'amunnyonnyola nabuuka nengwa mu kikomera nga olaba kino ekikyo kumbe ngudde mu prison y'e Kasangati saayita ku poliisi nagwa direct mu prison ennaku yannuma lwe lunaku lwe nasooka okutya olumu mu bulamu bwange
eno weteekayo bulungi nagwa mu prison nga mmanyi mbuuse genda olabe ku gate ngudde wa mugagga ennaku yannumira mu prison nendayira obutaguddira nengamba ogwo gunnemye ngutadde kati bwewagwayo kyali manyi otuukira mu prison direct toyina fayiro n'otoba n'olima n'olaba ennaku paka omulamuzi we yansaasira kuba bankolera fayiro ne bantwala mu kkooti nennyonnyola omulamuzi ebyaliwo naagenda eka totegeera oli mubbi omusiru atategeera okubba n'enku ngamba ekyo nti daddi kanziremu njiribone obulamu kati obulamu tebubadde bwange obwemabega bonna badde sikunyumirizaako maama waffe yali asiika popcorn ebiberenge obimanyi ebitulika ng'asiika popcorn ne maanyigavu waliwo zino emberenge ezakasooli obusooli ezitatulika wagiryako ekaluba obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate